kitalo ekyokufa kwa Oulanyah, okusaasira kwange n'okubagiza kugenda eri famire ye ne mikwano gye n'abo abantu babadde akwatagana nabo. Newankubadde tubadde tetukiriziganya mu bintu bingi, ate n'ebiseera ebimu obutakiriziganya bwaffe bubeera fundamental, tuyinza kujjawo nti Jacob Oulanyah alina ebirungi ebimubaddeko, ebirungi ng'ekyewuunyisa bangi ekyokukuuma obudde. Abadde ng'abeera ku budde, bwe yali sipiika nga ndi MP yakuumanga nnyo obudde, era nga bw'owulira nti Oulanyah yagenda okubeera nga akubiriza olutuula lw'eggwanga nga mwenna mufuba okubeera mu budde. Abadde nga musajja ali smart, akuba botayi ye ne suuti ennungi ennyo, abadde nga musajja wa mulembe, olumu atambulirako ku piki, abadde nga akajuza mu gym, abadde musajja ali fashionable. Nasooka musinkana nga wabulayo ebbanga ddene nnyo nyingire ne mu byobufuuzi nga 2005 ewa Honorable Kibuule Mukono. Ebiseera ebyo yali mukwano gwange, yalinawo kapate ka mikwano gye ba MPs, ne tunyumyamu naye ngera musajja musaazisaazi akuba olwali, ng'anyuma okuwayaamu naye, era twafuuka ab'omukwana awo, naye twaddamu era okusinkana omulundi ogwokubiri nga wayiseewo ebbanga ddene ng'ate ali ku ludda luli, nange ndi ku ludda luno, nga deputy speaker, nga embeera eri serious okusinga bwe yali ebiseera eby'emabega, nga twogera naye ngera waliwo akabanga wakati waffe, kuba yalina ababoosi be balina okusanyusa. Tokimanyi muntu yenna ayagala okusanyusa Museveni tayagala bamulabe nga ali close ne Bobi Wine. Katate nange nga nyina abannayuganda ab'okukiikirira, bwegamba ng'omuntu waba ng'ali ddala ku ludda luli ate olubanyigiriza ennyo, tekisaana te n'endabwa nga sikivumirira. So ne twesanga nga waliwo akabanga ako. Oulanyah awummula emirembe musajja.